nkusabira mu mbeera yo muyingire mu Yesu, nkusabira mu bizinesi yo muyingire mu Yesu, nkusabira mu bufumbo bwe muyingire mu Yesu, nkusabira mu bizinesi yo muyingire mu Yesu, kubanga bw'anaayingira anaatereeza ebyakyama, ebyayonooneka, ebyalwala, ebyagaana binaaterera. Wabeere waayimirira agambe nti haleluya. Nkuweerera amagezi musajja gwe, uyingira munda mu Katonda, weekweke mu Katonda, beera mu Katonda. Baloga baloge, abasamira basamire, bafuwe emmindi zaabwe nga tewakyali kikwatako mu linnya erya Yesu. Nina amawulire amalungi gy'oli. Eggulu liina kyerikuyita, eggulu liina kyerikumanyiiko, eggulu limanyi wakyova, wawooli ne wakyolaga. Not because of what I've done, but because of who you are. I am a flower quickly fading, here to on tomorrow, a wave tossed in the buvunaanyizibwa bwo okugaaninganga amatuugo n'omutima gwo. Essuula ya 18 olunyiriri olusooka. Omukadde Betty Ssentongo omusomi wange waali wano agenda kunsomera. Kyawe olwatuuka bwe yamala okwogera ne Sawulo, emmeeme ya Yonasaani n'egattibwa n'emmeeme ya Dawudi. Yonasaani n'amwagala ng'emmeeme ye. Sawulo n'amutwala ku lunaku olwo, n'atamuganya kuddayo nate eka mu nnyumba ya kitaawe. Awo Yonasaani ne Dawudi ne balagaana endagaano, kubanga yamwagala ng'emmeeme ye. Ne balagaana ki? Endagaano. Olwokuna, Yonasaani ne yeeyambulamu omunagiro gwe yali ayambadde n'aguwa Dawudi, n'ekyambalo kye era n'ekitala kye n'omutego gwe n'olukoba lwe. Dawudi n'agendanga buli Sawulo gye yamutumanga, n'ayisa n'amagezi. Sawulo n'amufuula omukulu w'abasajja abalwanyi, abantu bonna ne bakisiima era n'abaddu ba Sawulo. Awo olwatuuka nga bajja, Dawudi bwe yakomawo ng'asse Omufirisuuti, abakazi ne bava mu bibuga byonna ebya Isirayiri nga bayimba era nga bazina, okusinkana ne kabaka Sawulo nga balina ebitaasa nga basanyuka nga bakutte ebivuga. Abakazi ne bayimbiranga nga bazannya nga boogera nti, Sawulo asse enkumi ze ne Dawudi obukumi bwe. Sawulo n'asunguwala nnyo, ekigambo ekyo ne kimunyiiza, n'ayogera nti, Dawudi bamuwadde obukumi, nange bampadde 1000. Kale ayinza okweyongera okuba naki wabula obwakabaka? Awo Sawulo n'amutunuulira Dawudi n'eriisa ebbi okuva ku lunaku olwo n'okweyongerayo. Mukama yeebazibwe. Amen. Olw'obudde ŋŋenda kukusaba n'ekyawandiikibwa ekiri mu Samwiri ekisooka essula 31 nayo oginsomerere ddala, byonna bwe ŋŋenda obyogera mbyogere lumu. Awo Abafirisuuti ne balwana ne Isirayiri. Abasajja ba Isirayiri ne badduka mu maaso g'Abafirisuuti, ne bagwa nga battiddwa ku lusozi Girubowa. Abafirisuuti ne bacocca Sawulo ne batabani be. Abafirisuuti ne batta Yonasaani ne Abinadaabu ne Malukisiwa, batabani ba Sawulo. Olutalo ne lumuba bubi Sawulo. Abalasi ne bamutuukako, ne yeeraliikirira nnyo olw'abalasi. Awo Sawulo n'agamba oyo eyatwalanga ebyokulwanyisa bye nti, sowola ekitala kyo onfumitire ddala nakyo, abatali bakomola abo baleme okujja ne banfumita ne banswaza. Naye eyatwalanga ebyokulwanyisa bye n'agaana, kubanga yatya nnyo. Sawulo kyeyava addira ekitala kye n'akigwako.
awo yatwalanga ebyokulwanyisa bye bwe yalaba Sawulo ng'afudde era naye n'agwa ku kitala kye n'afiira wamu naye. Sawulo n'afa bw'atyo ne batabani be bonsatule, n'oyo yatwalanga ebyokulwanyisa bye n'abasajja be bonna ku lunaku olwo wamu. Awo abasajja ba Isirayiri abaali emitala w'ekiwonvu n'abo abaali emitala wa Yoludaani bwe baalaba abasajja ba Isirayiri nga badduse ne Sawulo ne batabani be nga bafudde, awo ne baleka ebibuga ne badduka, Abafirisuuti ne bajja ne babibeeramu. Mukama yebazibwe. Njagala okwogera ku bukulu bw'endagaano n'amaanyi g'endagaano gye twayingiramu. Obukulu bw'endagaano gye twayingiramu n'amaanyi gaayo. Mukama yebazibwe. Olunyiriri lutandise nga lutulaga Sawulo kabaka bwe yalina mutabani we gwe baayitanga Yonasaani ayali agenda okusikira entebe oluvannyuma lwa Sawulo. Naye ebintu nga bwe byetulinkiriza, Sawulo n'abyako bye yakola, mwenna bye mujjukira obulungi bye saagala kuddamu, ebyaleetera Katonda okumulijekitinga. Katonda n'agenda mu nnyumba ya Yese Omubeserekemu n'alondayo omuvubuka omuto gwe bayita Dawudi, yaba afuuka kabaka addako, n'amufuula kabaka anaddako. Katonda eby'okuyingiza Dawudi mu bwakabaka yabyekolerako. Embeera yonna eyaddako mugimanyi bulungi nnyo. Yalimu omuzimu gwe boogerako nti gwavanga eri Katonda ne gutuula ku mutwe gwa Sawulo n'azoola, ne kiba nga kyetaagisawo omuntu anaamukubiranga ennanga omuzimu gumuveeko. Era tewaayita bbanga ddene ne baleeta Dawudi akolenga ekyo. Olwo Katonda atemedde Dawudi ekkubo ewatali kkubo okuyingira mu lubiri, alabe olubiri bwe lufaanana. Abawulira mungambeko nti amiina. Katonda ekyo bwe yalaba nga tekimumalidde, yagolokosa omusajja gwe baayitanga Goliyasi Omufirisuuti, n'agolokokera ku ggwanga lya Isirayiri, n'alivoola okumala ennaku 40, omwezi gumu n'ennaku 10, ng'atiisatiisa, avoola, avuma, akangakanga, ayintimideetinga eggwanga eddamba. Mu Bayisirayiri bonna wabulawo atta Goliyasi, kumbe nga Katonda akipangira Dawudi. Nina amawulire amalungi gy'oli. Katonda bw'anaayagalanga okukuyimusa, anaasitulangawo embeera nga gw'ogisobola wekka. Gamba nti amiina. Kyesimanyi oba onoosobolanga okukiraba ekyo noga nti kirabika kati Katonda kino akipangidde nze gwakireetedde, nze ngendo kikolako. Katonda anaasitulangawo Goliyasi oyo nga wo, nga gwe wekka gw'olina obusobozi obumukuba, abalala bonna nga batidde. Ekyo abakimanyi balina endowooza eno gye nawulira edda ennyo ewaffe e Buddu. Ab'e Buddu babuuza nti omusajja omu talya nkoko ye? Ab'e Buddu babuuza omusajja omu talya nkoko ye? Lugero lwakuwa muntu bumalirivu kukola kintu ng'ali yekka. Kwesimba mu kintu n'akyesimbamu n'akikola ye nga ye, nga tewalina mulala akitaddeko ngalo. Abalina endowooza eyo bakola ebintu. Ne bwajja mu kanisa nga wano amaganaga naye kyekibulawo, kiki kyensobola okukola nzekka? Dawudi yatta Goliyasi ng'ali yekka. Wangi nkusabira Mukama Katonda
akunfukireko amafuta nga naawe olinayo ebintu byokola ng'okikoze wekka era gamba nti aha Katonda bw'abanga aleese Goliaasi wangi mu kifo ky'okutya n'okweganya n'okutandika okubuuza ebibuuzo nti nze ndiwo nzekka maama nze ndiwo nzekka wangi nze mu famire eno nze ndiwo nzekka wano mu kyaki nze ndiwo nzekka nze nyina obikola nzekka Katonda bw'abanga akuleetedde Goliaasi wo omukube ng'oli wekka omukubanga wekka tokkirizanga mulala kwegattako. Lwaki? Kubanga Goliaasi ow'engeri ng'eyo Katonda aba amuleese likufuukire eddaala kw'olinnya ogende waggulu. Toyombanga buyomi. Goliaasi nze nyina omukuba nzeka nze ndi wano nzeka. Katonda taleeta Goliaasi wangi akusse wansi. Katonda aleeta Goliaasi omufuula eddaala kw'olinnyira ogende w'otabadde. Balina omukisa abo abalaba Goliaasi waabwe nga bamulabanga eddaala ery'okulinnyirako ogenda we balaga. Abatamulabanga kikolimo. Abantu abamu ekibalemeza we balemera. Oli n'alemera we yalemera. Buli lwalaba Goliaasi we amulabanga kikolimo. Buli lwalaba Goliaasi amuleetera okweganya. Buli lwalaba Goliaasi aga nti n'abalala baveeyo n'abalala bajje wano nze ndiwo nzekka n'abalala baleete n'abalala babeereko kye bakoze nze nnyino kikola nzekka. Gwokyali wansi. Katonda akuwa amaanyi wabeerengako ebintu by'olaba obitunulire n'eriso eriri positive obirabenga ogambenga kirabika kino Katonda yakireese nkikole nzekka. Amaanyi n'omukisa n'ekitiibwa ebikiri mu mbitwale nzekka. Ani awulira agambeko nti amiina. Era ekyo kyekyaliwo. Ekyo bwe kyaliwo manye kyaliwo kyaleetera abakazi okuyimba. Bayibuli etugenda abakazi b'e Yerusaalemi ne bayiiya ennyimba. Omanyi bwe zaagambanga? Dawudi akoze atya? Ate Sawulo ennyimba ne zibeera mu kibuga nga buli w'oyita waliwo ayimba. Dawudi assa obukumi bwe, Sawulo assa olukumi lwe, Dawudi assa obukumi bwe, ate Sawulo assa olukumi lwe. Ekibuga ne kiyimba. Amawulire ne gatuuka ewa kabaka nti mu kibuga mulimu oluyimba. Luwaana ani? Luwaana Dawudi. Katonda agenda kuteerawo embeera egenda okuviirako abantu okuyimba mu linnya lya Yesu. Gamba nti banaayimba. Naye olowooza kyalibadde kitya singa Dawudi alaba Goliaasi ng'ekizibu ekyazze nga mulabisa amaaso agali negative? Baaliyimbye. Mukama akubikkulirenga nti ebimu ebijja mu matuugo n'ebijja mu maaso go biba bizze gw'obirinnyeko ogende waggulu gy'olaga. Abaagala Katonda enjawulo eriwo wakati waabwe, wakati w'abo abatya Katonda n'abatamutya wangi. Ebitta abatatya Katonda bwe birumba abatya Katonda bo bibawanika buwanisi. Kankikuteerereza okitegeere bulungi. Ebirumba abatali bakkiriza, ebitta abatali bakkiriza bwe birumba abakkiriza bibabeerera jjinja lya kulinnyako okugenda waggulu. Ojjukira amataba ga Nuuwa ogajjukira? Amataba ga Nuuwa okyagajjukira wangi? Kale gatta abantu naye amataba ago ge gamu. Eno gaali mu kutta bantu, eno nga gali mu kuwanika lyato lya Nuuwa waggulu. Era gaali wanika mu bbanga
n'okuseeyeeya ne liseeyeeya. Amataba ge gaayamba eryato lya Nuuwa okutambula. Amataba ge gaayamba eryato lya Nuuwa okuliwanika. Eri ababi kyali kikolimo, eri abatuukirivu gwali mukisa. Zaani engalo ezo z'okuba bannange. Gy'oli oŋŋambeko nti amiina. Ndi wano okulangirira gy'oli nti ebinaabeeranga ekikolimo mu bulamu bw'abantu abalala ate gwe bikubeererenga omukisa. Ebinasanga abalala ate gwe bikuwanikenga. Abantu banaabanga bakaaba nti ikonomi embi, manye tutwalidde ebyaffe, mazima banka zitutte ebyaffe, mazima situmanyi nakikola. Gwe Mukama anaakuteekangako ekisa mu ikonomi eyo embi, ate gwe woonookoleranga mu linnya erya Yesu. Disadvantage zaabwe zinaakufuukiranga advantage. Nti mu ikonomi embi mwonoonamulizanga ebintu byabwe ate n'obigula. Okujja kwa Goliaasi anji yali stepping stone ya Dawudi. Eno Isirayiri yali ekaaba Goliaasi. Banange bitufudde banange ne Goliaasi. Ye Dawudi ng'alaba opportunity nga Mukama, thank you for this Goliath. This Goliath is going to be the opportunity. Mbadde nange mulubiri simanyiyo, tewabaddewo nammanyi, amawulire tegampandiikangako, gatuuse okumpandikako olwa Goliath ono. Mukama mungabule mu mukono ku Goliath ono kwe ŋŋenda okuyitira, nange ŋŋende weesibadde. Ngambako nti amiina. Dawudi ngatta Goliath. Bw'amala okutta Goliath akomawo, bwadda ayingira mu lubiri, ayozebwa, afuna state celebration, bamucelebratinze. Ne Sawulo yasooka mu celebratinga. Sawulo yalina mutabani we bamuyitanga Yonasaani. Ani? Siwulira, bamuyitanga ani? Omutabani n'agamba Dawudi, mbadde nnoonya omuntu ow'okukolagana naye. Nze ndi mwana wa mu royal family, ndi mwana wa mu first family. Mbadde nnoonya omuntu gwe nnaakolagananga naye nga simufunanga. Kenfunye ggwe maze. Yoli eyo mwali mutegeddeko nti Katonda ye Katonda aggula oluggi mu lunaku lumu. Abantu abakukolagana naawe nga si ggwe obeesibako, nga be bakwesibako. Katonda asobola okukolayo ekintu n'abali mu royal family, abali mu state family, abali mu number 1 family ne bakuyaayaanira okukolaganako naawe. Gambako nti amiina. Kubanga Katonda bwaggulawo oluggi tewali akola atya, ate ne lwaggadde tewali aluggula. Gy'oli ongambeko nti amiina. Munnange omuvubuka ng'agamba bw'ati, Sawulo n'amutwala ku lunaku olwo, Sawulo atutte Dawudi. Awo olwatuuka awo n'atamuganya kuddayo nate eka mu nnyumba ya kitaawe. Olwokusatu awo Yonasaani ne Dawudi ne balagaana endagaano kubanga yamwagala ng'emmeeme ye. Yonasaani ne yeeyambulamu omunagiro gwe. Nsoma olwokuna. Yonasaani ne yeeyambulamu omunagiro gwe gwe yali ayambadde n'aguwa Dawudi, n'ekyambalo kye era n'ekitala kye era n'omutego gwe era n'olukoba lwe. Byonna nga bw'owulidde embyogera, seeti yaabyo, that whole set of attire nga bw'owulidde bye byambalibwa the next king. Bw'atu bw'ayambala.
kabaka addako ayambala bw'atyo ekiba kimubulako kyokka crown yokka yebulako naye byowulidde bannyonnyola byonna byambalibwa next king. Yonasaani ye yali next king naye yalaba Dawudi n'awulira ng'amwagadde nnyo naga mwana gwe nkumatidde. Taata we yali tannatemya ng'omwana yeesumulako olukoba omunagiro olukoba ng'alinga amugamba nti nkikusizeemu. Yamugamba atya? Yamugamba obwana bw'eŋŋoma obwakabaka obuddako mbukusizeemu. I don't care what my father is going to say, naye nze mbukusizeemu. Katonda agenda kukozesaayo ebintu ebigenda okuleetera abantu okusigamu ebitiibwa byabwe. Oli akuwa ekintu nga nekyakuwa takitegeera naye ng'akikuwadde. Ani awulira? Muwulire ku njiri? Ngambye Katonda agenda kukozesaayo ebintu. Omuntu akuwa ekintu ng'alinga agudde eddalu nga nekyakuwa takitegeera. Akwate emmoroka n'ebisumuluzo abikuwe ne kaadi atambuze ebigera dde ewuwe ekyali wajjala gye yavudde. Bano bategeera bye njogera. Ajja kujjukirira Namugongo nti atambuza bigere. Emmoroka no njigabidde ddala bannange. Emmoroka wanjigabye nga kyawedde dda ng'agikuwadde. Bayibuli egamba ne balagaana endagaano ku lunaku olwo. Awo Yonasaani nsomo lwokuna Yonasaani ne Dawudi ne balagaana endagaano kubanga yamwagalanga emmeeme ye. That is one of the most powerful verse in the Bible. Omuntu okutuuka okwagala omulala n'amwagalanga emmeeme ye aba amwagadde. Kale yamwagala. Yonasaani bw'amala okweyambulamu ebintu byonna, olwokutaano lugamba Dawudi n'agenda nga buli Sawulo gye yamutumanga n'ayisa n'amagezi. Sawulo n'amufuula omukulu w'abasajja be abalwanyi. Abantu bonna ne bakisiima era n'abaddu ba Sawulo ne bakisiima. Sawulo nga Dawudi yakamala okutta Goliyaasi yali mukwano gwe nnyo kuba yawulira ng'amugiddewo ekizibu semazibu. Emberebezi bagita batya? Emberebezi bagita batya? Emberebezi eva ku bakazi abayimba be baleeta ekizibu bakajajjata be bayimba ebintu ebyaleeta ebizibu. Oluyimba lwali luzibuzibu nga lukuleetera ennugu. Ogamba otya kabaka omulamba nti ye yasse 1000 ate omulenzi omuto asse 1,000. Oluyimba lwe lwavaako obuzibu. Naye ng'okusooka Dawudi kye yali akoze, Sawulo yali akyagala era ng'akimatidde. Oluyimba lwazaala olutalo. Gamba ku nti oluyimba si kyabawulira. Gamba nti oluyimba. Wegenderezanga abayimba bayinza okukwasa obujja nga totegedde. Abayimbi bayimba ekintu obujja ne bukwata. Ogenda okulira nga ennugu etandise okusituka. Kati Sawulo teyaprotectinga mutima gwe. Yalemera okugumikiriza oluyimba. Gamba nti Sawulo ne kimunyiisa. Bayibuli egamba nti omutima gwe ne gukyuka. N'atandika okuyigga Dawudi era n'alowooza ku kumutta. N'atandika omuyigga n'apulaninga omufumita amafumu n'akolanga olukwe olunaamuttanga ne lugwanga butaka. Ayamubuuliranga olukwe nti leero bapanze okukutta. Yabeeranga ono mukwano gwe gwe bayisaani Yonasaani. Yaliwo naye yamubeererawo. Yamubuuliranga taata byapanze.
yamubuliranga ne muzeeyi akuteesezaako obubi, yamubuliranga byajjange wa taata we, nagenda nambimubuulira, namugamba muzeeyi ayagala kutta. Yonasaani yali mukwano gwa Dawudi kubanga yamwagala ng'emmeeme yeye. Naye laba akabenje tufundikidde eri gye twamalidde, gye twasomye nga tulabye Yonasaani afa wamu ne taata we. Yafiira wamu ne taata we. Sawulo ku lunaku lwe yafa ne Yonasaani lwe lunaku lwe yafa. Ekikolimo ekyali ku Sawulo bwe kyali kimutta ne mutabani we Yonasaani kyamuttirako. Omukwano ogwali wakati wa Dawudi ne Yonasaani Bayibuli etuuka n'ogwogerako eri mu maaso nega nti omukwano gwabwe gwali mungi ne gubanga omukwano gw'abakazi. Kyo nkikulekedde. It was such a great friendship. Omuntu watuuka okukwagalira n'akwagala ng'emmeeme ye aba akwagadde nnyo. Atuuka atya okufa n'afa n'abalabe bo. Anyi? Banaye, gye muli eyo? Banange gye muli eyo? Waliwo kyolowoozaako ku ssaawa eno? Omuntu watuuka okukwagalira n'akwagala ng'omutima gwe aba akwagala. Atuuka atya okufa n'afa n'abalabe bo? Oba abalabe bo batuuka batya okufa naye n'afa ku lunaku lwe lumu nabo? Something must have went wrong. Waliwo ekikyamu. Ekikyamu kye kiriwa? Yonasaani teyategeera maanyi ga ndagaano. Yayingira mu kintu ky'ataategeera bulungi. Bayibuli egamba nti Yonasaani n'akola ne Dawudi endagaano. Endagaano ng'emugamba w'oligwa abalabe bo abakwagala by'osanyukira by'oyagala anakwatangako. Si kyabawulira abakyaliwo abatannaddayo eka. Abanakwatangako ekinaakulumyanga, ekinaakulumbaanga, ekinaakusesanga. Eyo ndagaano ogyegenderezanga ng'ogikoze. Bw'omala okwogera ebigambo ebyo, kiki ekikweteesa emabega wa Sawulo ng'ayigga Dawudi gwe wakoze naye endagaano? Ogenda otya mu lutalo ewali omuntu gwe wakoze naye endagaano efaanana bw'oti nga wamugambye gwe wenyini nga gwe wamugambye nti ekinaakulumbanga kinaabanga kirumbye nze, ekitala kyo kinaabanga kitala kyange, abalabe bo banaabanga balabe bange, mikwano gyo banaabanga mikwano gyange. Oyo baba mulumba ogendayo? Sikyawulira. Bwe baba balumba afaanana bw'ati ogendayo? Oba onoonya kufa? Endagaano oba onoogiwona otya? Eba teekusale, eba ejja kukusala. Omwana omulungi ono atuuka okweyambulamu ebyambalo n'abiwa mukwano gwe n'omuggo n'omutego n'akasaale n'ekitala n'olukoba, afa ku lunaku lwe lumu nga kitaawe afa. Mukulabako ani yali ateekwa okubeera vice president wa Dawudi? Twogera amazima, ani yali ateekwa okuba? Daba bwafa ku lunaku lwe lumu nga Sawulo afa. Regimu n'efa lumu. Regimu ya kitaawe teyagisukka, yafa ne regimu ya kitaawe. Kyokka nga yali amaze okusala eddiiro nga Katonda amuwadde amagezi nti sala eddiiro odde ku sayidi y'oli yalina amafuta. Omwana yali amaze okusala eddiiro ngazze ku sayidi okuli amafuta, okuli ekisa. Daba bw'atasukka regimu. Mbulire enjiri tuve wano. Siwulira, mbulire enjiri tuve wano. Mulokole? Mulokole. Tekeranga okubeera kirumira mpiri bbiri. Londangako sayidi kwoli. Tolina bw'ogenda kuyimirira wombi ng'eno gy'oli nga n'eno gy'oli.
endagaano ejja kusala. Bw'osalanga okubeera nga mukwano gw'omuntu beera mukwano gwe. Bw'oba toli mukwano gwe beera mulabe we, nakyo kiggwe. Va mu bunnanfuusi. Wangi? Va mu ki? Lekeraawo okubeera nga bw'obeera wano oyogera birala, ate bw'obeera wano oyogera birala. Endagaano ejja kusala. Wejjeemu ennimi ebbiri. Ngambira oyo akulinanye gw'osinze omulinaana mugambe lekeraawo okubeera kirumira mpiri bbiri. Oba kisoboka olulimi olumu lutwale ewa Yesu alusikemu. Omugambo Yesu osobola okwasa amabwoti n'oyasaamirira n'omugamba Yesu nsikaamu olulimi olumu. Nsigaze mmeka? Nsigazeeko lumu. Tosobola kubeera wombi. Oba oli wa Katonda beera wa Katonda, bw'oba oli wa Setaani beera wa Setaani. Ani awulira ngambeko nti amiina? Yesu yakyogera clear, teyakirumamu. Yagamba nti oyo atali naffe ye mulabe waffe. Simple. Tainayo language endala. Ye Yesu agamba you either for us or not for us. You either with us or not. Toyina bw'obeera wabiri. Toyina bw'ogamba nti mu Setaani gyendi ne mu Katonda gyendi. Ojja kwabika amagulu. Ngambira ku nti oba olokoka lokoka. Bw'oba tolokoka lekayo. Tetulinawo kya wakati. Bw'oba oli wa Yesu ba wa Yesu, bw'oba toli wa Yesu toli. Toyina bw'obeera ddaabo ddiira mu bintu bya Katonda bino. Tolina bw'osobola ekyatta Yuda mukijjukira. Mujjukira ekyatta Yuda Isikaliota kubeera ddaabo ddiira. Yuda yali ddiira omuzibu ng'ewa Yesu gy'ali era ng'amanyi okujja akawungezi ne balya nabo ekyeggulo n'aseka naye. Naye nga yamutunze misana, yagenda ng'emisana n'amulamuza n'agamba abanaamugula nti mumpa mmeka mubawe, mukola mmeka? Ne bamugamba tukwabwiza nga temwongerako, mwongereko musooke mumpe deposit nzakanga empita nako, ezange empita nazo. Ne bamuwa deposit emisana. Yuda bamuwa deposit di, bamuwa deposit emisana n'akakuba wano mu nsawo. Najja nga akalina, najja kukyegula ewa Yesu naga Yesu oli otya. N'abaali awo kumpi n'abasembezaayo naga gwe semberayo, naga nadda okusemberera Yesu. Semberayo, nze ntuula wano. N'atuulawo naye nga yamuliddemu dda deposit. Yesu n'amulabula. Naga ne bannange tulya, tuli wano tulya. Naye omu ku mmwe ali wano ku kijjulo wano andyamu olukwe. Nyenye omutegwa neiba gukwateko omugeni Mukama yamba oleme kubanga yeggwe. Omwandyamu ki? Naga ndeba ne kambabulire ulya bwabagamba. Kambabulire omwana w'omuntu agenda nga bwe kyamuwandiikirwa. Naye zimusanze omuntu oyo amulyamu olukwe. Zimusanze. Ulya. Mukimanyi nti abeetaba mu mukolo ogutta Yesu baali bangiko. Kayafa yabirimu, abasirikale Abaroma babirimu, Kerode yabirimu, Piraato yabirimu. Naye wulira, Yesu tagamba nti zibasanze abandyamu olukwe. Agamba omwana w'omuntu agenda nga bwe kyamuwandiikirwa. Naye zimusanze, so si zibasanze. Bali abalesa abeesonyiye, bwe kye bakola kye bateekeddwa okukola. Gwasongako olugalo y'ono alya mu lulime. Abajjako deposit najja neno ku last supper n'abaayo. N'alya naye Yesu n'agamba nti wano waliwo andyamu olukwe wano. Naye zimusanze singa teyazaalibwa. Omwana w'omuntu agenda nga bwe kyamuwandiikirwa. Naye zimusanze omuntu oyo amulyamu olukwe. Kyandibadde kirungi singa teyazaalibwa.
omuntu Yesu gwe yasinga okusaasira mu bintu bino byonna yasinga kusaasira Yuda Isikaliota. Era kyova olaba mu bantu bonna abaafa Yuda yafa yeyeetuga yabika olubuto. Kayafa yasigala yewe nga ali ku sausage. Kayafa yasigala yewe. Mumanyi lwaki Kayafa tafa? Mumanyi lwaki Kayafa teyafa? Wali akimanyi? Kayafa teyali mu ndagaano na Yesu. Abasirikale Abaroma tebaafa, tebaali mu ndagaano na Yesu. Tewaaliwo ndagaano yali egamba nti ye bo ye. Teyaliwo. Nolekyo ekikolimo tekyababuukirako. Ekikolimo kyonna ekyokufa kwa Yesu kyabuukira omuntu ogwo Yuda. Lwaki? Yali ku njuyi zombi, eri gyali n'eno gyali. Endagaano wano mu Buganda bagiyitanga mukago. Endagaano bagiyita mukago. Omukago yentegeeragana gye mwayingirangamu n'omuntu ne mwogera ebigambo bimu nga by'owulidde wano. Ebigamba tontabaalenga nange siikutabaalenga. Abalabe bo banaabanga abalabe bange. Abakwagala benaayagalanga. Abakukyawa naabakyawanga. Ekinaakulumba kinaabanga kirumbye nze. Ndagaano bwe mwagiyingirangamu n'omuntu wangi ne bwe yawuliranga nti gwe mukyamu, ne bwe yasanganga nga bakukuba ow'omukago bw'asanga bakukuba wangi tasooka kubuuza ani musobya. Wali ategeera? Gwe watta naye omukago bwe yasanga nga bakukuba tabuuza nti akoze eki. Ekyo akibuuza amaze kulwana. Awe nyini watandikira ebyokubuuza nti abadde akoze eki abibuuza nga amaze kutaasa. N'alyoka akubuuza naye obadde okoze eki nti mbadde nzibya akasimu. Naga toddangayo kubba kasimu. Naye kasita tubawonye baddangayo. Ani awulira ngambeko nti amiina? Ago ge bayita amaanyi g'endagaano ge gali awo. Gwe wakola naye endagaano aba yafuukira ddala gwe wangi munywanyi wa mukago aba gwe. Era wano mu Buganda kyendooza si mu Buganda wokka, emikago yali kalisha yansi yonna. Gosse naye omukago abaana be tebawasa wuwo, baba baganda baabwe bennyini. Omukago gwagendanga wala nga gusinga n'omusaayi. Yonasaani omukago gwe yatta ne Dawudi yeerabira amaanyi gaagwo, gwe gumuviirako okufa ku lunaku Sawulo lwafa taata we, kubanga entalo zonna ezayigganga Dawudi ate yazibeerangamu. Sawulo bwe yabanga anoonya nti Dawudi aliwa, Yonasaani ate yavangako mu mugongo nga naye abuuza nti akuttewa. Ani anoonya Dawudi? Ani avaako emabega? Kati ogwo omukago oguwona otya? Ogw'omukago ate onoonya guwata naye omukago? Yonasaani kye yali ateekwa okukola kutuula waka nagamba olwo sirubeeramu. Lwaki? Lwantabuseeko, kubanga taata ate yanoonya gwe natta naye omukago. Saagala kufa. Kamalirize bwe nti mulokole. Ekikutuzza wano kimanyi? Mukago. Ndagaano. Wakola n'omusajja endagaano bamuyita Yesu. Bamuyita batya? Bw'oba oyagala emirembe ssamu ekitiibwa endagaano eyo. Toyina bw'obeera eno ng'ate n'eri gy'oli. Toyina bw'obeera kirumira mpiri bbiri. Olunaku Yesu lwanyweza endagaano ye n'ekkanisa. Omu ku bantu abasinga okukola ensobi ku lunaku olwo
yali Yuda Isikaliota. Kuba baamulabula n'atalabuka. Ne bamukoleza n'ekitole. Ku kitole kwe yali alina okulabukira. Kuba Yesu yagamba nti gwe ngenda okukoleza ekitole. Yeye. Ekitole kye yali sosogaana okulya. Ne mu kusembera teyali sembedde. Naye bannanga okwekaza kubi. Okwekaza kubi. Byonna nga bw'obiwulira Yuda Isikaliota yabiriko. N'okusembera n'asembera, n'atta endagaano, n'akola endagaano ne Yesu, n'atta omukago ne Yesu, kyokka mu kiseera kye kimu ng'ate bw'amala adduka n'agenda ne yeetaba na bali abanoonya Yesu. No wonder mu kufa kwe yeewanika ku muti n'ayabika n'olubuto. Ekkanisa yafumbirwa Yesu. Ekkanisa yakola endagaano ne Yesu. Ekkanisa eri mu ndagaano ne Yesu. Endagaano gye twakola ne Yesu tetukkiriza kwetaba na balabe be. Kye ŋŋamba tetukkiriza kwetaba na kibi. Tetukkiriza kuba nti oli mukwano gwa Yesu ate ne Setaani naye mukwano gwo. Bw'oba oli ku Yesu ekibi kiviiremu ddala. Empalana ziviiremu ddala. Enkwe ziviiremu ddala. Ebibi birekere ddala. Tosobola kunywa ku kikompe kya Mukama waffe ate n'onywa ne ku kikompe kya lubaale Bayibuli bw'egamba. Yimirira. Teeka emikono gwo. Twalayo eddakiika emu bbiri. Oli konsayiringe ne Yesu. Tabagana naye. Mwetondere. Mwetondere okuba nti obadde enjuyi zombi. Ene wa Yesu nga gy'oli, ne mu kunywa enguuli nga gy'oli. Ewa Yesu nga gy'oli, ne mu kulya emmere ya lubaale ng'ate obaayo. Mwetondere, genda mu maaso. Mu bulokole nga gy'oli, ne mu bwenzi nga gy'oli. Genda mu maaso mwetondere. Mwenenyeze. Totya tewali akuwulira, n'oyo naye ali mu kwenenya bibye. Oyo naye ali mu kwogera bibye, muveeko, yogera bibyo. Ewa Yesu nga gy'oli, ne mu kunywa sigala nga gy'oli. Ewa Yesu nga gy'oli, ne mu bujeemu nga gy'oli. Genda mu maaso omwenenyeze. Mwenenyeze. Okubeera nti ewa Yesu obaddeyo. Ate ne mu biwala na Yesu ebyamutwala ku musaalaba ate nabyo ng'obikola. Ebyamutwaza ku musaalaba. Ekyamutwala ku musaalaba bibi ate n'obikola. Genda mu maaso nga weenenya. Wetukuze, weyuzeeyuze, fukumula omutima gwo. Katonda ayinza bina Mukama awulira abaana bo. Mukama tuwulire tuze mu maaso go. N'emitima egyeggudewo era egyetadde. Taata tuwulire nga tuze kwenenya. Taata tuwulire tusaasire tusonyiwe. Taata tuwulire tutugoba mu maaso go. Tukwonoonye ne tukamala bumazi. Tukwonoonye ne tuyitirira. Mukama ewwo gy'oli gye tuli Mukama okugulu okumu kuli wo. Naye ate okugulu okumu ate ne kubeere wa Setaani. Okugulu okumu kuli wo okula kugendako ate mu masabo. Okugulu okumu nga kuli ewwo twesiŋŋanako ate ne mu bbaala. Okugulu okumu nga kuli wo waliwo twesanga mu bwenzi. Waliwo twesanga Mukama mu busamize. Waliwo twesanga mu Mukama nge mu kulimba. Okugulu okumu nga kuli mu butuukirivu. Okulala nga kuli mu lugambo. Okumu nga kuli mu butuukirivu. Okulala nga kuli mu kweyawula. Mu kwesalamu. Okulanga Mukama kuli mu bujeemu. Twenenyeza ddala. Tusaasire. Sonyiwa obutali butuukirivu bwaffe Mukama. Amakubo gaffe amabi. Okwonoona kwaffe Mukama. Ebibi ebikoleddwa ffe ffennyini. Ebikoleddwa abaana baffe. Ebikoleddwa bakadde baffe. Ebikoleddwa bamaama baffe. Bataata baffe. Bakitaffe. Abakulembeze baffe Mukama. Ab'eggwanga. Ab'ekkanisa. Abakulisitaayo. Mukama saasira. Ebikoleddwa abakwano baffe. Taata tujja mu maaso go Mukama taata nga tukwebaza olw'otwagala kuwatwagala. Bwe tusasulira omuwendo okwagala kuwatwagala. Bwe wakkiriza n'ogenda ku musaalaba ku lwaffe nga tukwenenyeza olw'endagaano gye twakola naawe. Mukama twamalirira obeerenga waffe naffe tubeere babo nga tugamba nti by'oyagala bye tunaayagalanga. Tunaatambulanga naawe. Tunaagendanga naawe. Mukama by'okyawa tunaabikyawanga. Abalabe bo banabeeranga abalabe baffe. Naye si bwe tukoze oluusi twekkiriranya. Oluusi twekkiriranya ate ne tubeera mu mugongo gw'omulabe. Ne tubeera mu migongo gy'omulabe. Omulabe Setaani ne tubeera
tubeera mu mugongo gw'omulabe omulabe w'ekkanisa, ne tubeera mu mugongo gw'omulabe ow'abantu bo, ne tubeera mu migongo gy'omulabe oluusi ne tuyambako ebibi okubaawo. Taata tusaasire, twenenya mu maaso go ng'ekkanisa, ng'abaana bo, n'abo abali ku lediyo bawulire, n'abo abali ku TV bawulire, abeenenya, abafukamidde, abakwegayirira, abagamba mu Mukama nsonyiwa, olwaleero mmalirira okuzza obujja endagaano gye nakola naawe. Naaza n'omusaayi gwo, mpa amaanyi okukyayira ddala ekibi, nkikyayire ddala mu linnya erya Yesu. Mukubire engalo Yesu.